Kiwande NRM ne Katanda Nuupu mwadde mu lukiiko lumu. Yes. Kumala ssaawa mmeka? Nnaku ate ssaawa. Alright, kale nkwaniriza nnyo ddala ku mukutu gwaffe guno gwa SML News. Oli otya yonna gy'osinza okutugoberera. Weebala emirimu gy'okolera eggwanga lyaffe, weebala ebyokolera yonna gy'oli. Bannaffe bali mu ggwanga lino Uganda abatuwagira, mwebale nnyo. Obunkenke bw'amaanyi ddala gavumenti eno engeri gye tambuzaamu ebintu byayo. Ku ludda olumu kuliko abantu abanyiivu ennyo olwo bigenda mu maaso mu kkooti n'ewalala. Ate ku ludda olulala kuliko abasanyufu ennyo olwo bigenda mu maaso. Ku ludda luli oluli ku Balamu Barugahara n'abalala. Bino n'ebirala bye tujja okwogerako singa obeera naffe n'otuwa ka like, tuweeyo ka share, ka comment, and above all, if you subscribe. Oba tukoze bulungi. Bw'obulyako n'ola nti please subscribe. Tutandika butandisi ojja kuba ofuna ebintu ebirala bingi ddala kubanga kye tuliko kati ye kaweefube okukyusa akantu kafuuke professional, kafuuke interesting, kafuuke authentic, nga w'osinga okujja ebituufu okusinga ewala yonna. Era bwetyo bwe tujja okutambula nga mutuwagidde bulijjo. Amasimu gaffe gaago tukubireko tunyumyemu twogeremu. Wagira ne ky'osobola okukola kyonna okuwagira. Okuwagira tekitegeeza kuleeta ssente. Ssente is just part of. Osobola okuwagira nti abo balungi. N'otuwa ka like, n'otuwa ka share, n'otuwa comment, n'otuwa ka subscribe. Obeera oli naffe. Bwetyo tujja okutandika. Nze Simon Muyanga Lutaaya. Ndine Civilian General Moses Bigirwa, mukwano gwammwe. Mwita Civilian General because nammere bwe yajja minister mukwano gwe ate nga yamuleeta yatugamba naga nti saagala kumuyita General w'amagye kwanze ndi mu government, saagala kuwa abantu bitiibwa bitaliiyo. Comment yako kaalimu mu speech ya Justin Nammere. Ate oba Nammere ayogedde ate nze Muyanga nzaani yawakanya. Moses Bigirwa gwe ndi naye fresh from kusoma, baali mu nsisinkano n'abeebibiina ebirala byonna mu Uganda. Baasinkana mu 2028 boogere ku ngeri gye bagenda okukola okutereeza gavumenti. Good enough, mu lukiiko mwe bali ng'owa NRM Godfrey Kiwanda Ssuubi ate ye ssentebe w'olukiiko olukola ku bino bye baagala okukola okutereeza gavumenti. So nga gwe batereeza gavumenti ali awo n'abagala ogitereeza bali awo. Ne General Bigirwa yalimu nga Secretary General w'Olusaniya oba the Common Man's Party. Nti olaba basinkanye bwe bati bonna nno n'abannuupu nga mwe bali. Nemanya nti babuze step emu yokka okusinkana jjajja boogere ku bya gavumenti eno. Kale kuva olwo mbadde sifunanga budde muyozayoza kumubuuza nti byatambula bitya, kiki kye baayogerako, ki ekiddako. Ffe tusuubire ki? Ssebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Naye weebale kujja kubeerayo. Neerakiriza z'abantu baffe abatulaba nti edduuka lyaffe ery'Ennabugabo eritunda ebintu by'abaana abato n'abakuzeekuzemu akatinitini ne bayita Coco Closet liyongera okubakubiriza mujje. Coco Closet leeta akalango ka SML. Kajino Bigirwa okubakubiriza mugendeyo mumukubira deliveryinga n'okudelivaringa. Mulimu abantu abatagala kugenda downtown nga talina budde. So yankubira essimu nsokemu n'abaana 14 era nkuwagire naawe atompagire. Okola order na deliveryinga ali ku 0756 5659 46. Mujja kuba mukyala muwuliziganya naye. Mukyala myaka ng'emeka? Mukyala mufumbo kati ate lwaki ogenda asibuuza nti mufumbo mbuuza nti mukyala myaka ng'emeka? Kati abasoga muyina emizeejo oluwulira nti mukyala ng'otandika mufumbo si mufumbo wa myaka emeka? Bigirwa olisiimako ddi kyenkola? What do you want to understand? Ali mukyala emyaka 18 aba asobola okugerageranya abaana wa myaka 35. Byasobola okugerageranya obugwe bw'omwana. Kwanjagala muliraga nti omwana wa myaka 4 namuza yenkana alina abaana 3 kyogera talina experience
geraageranya abaana baana be njagala geraageranya omwana w'emyaka 5 nga simuleetedde amutegeere bansule baana ntwala ategeera obugoye simple emizeje mu gitwala eyo lwaki wenoga nti mukyala mufumbo ye n'atambulira muleka kingambe nti mufumbo kale kasite namba ngisomye mukubire kiwandibadde oge nti namino mukubire naye kati oli ne bwe mukubire omaze okunkonjera ate kukonjera kutya biki ebyo bwe bityo kale tugende mu maaso naye unyajjojja ebbuba bwetyo kati osigaye ngambye fanta ate fanta omwogerako ki naye osobola okkiza fanta okola edduuka mu kikuubo naye nze neewunya buli dakikuba oyogera ku fanta gwuwo nga simwogera mukyala wa genero gwuwo nga simwogera ate oli kano twogerako ate nze wanga ali mu butaala fanta bali mu butaala kati fanta ali mu butaala ki muka genero walondabyeko nga muka genero nga mbawuna naye kano yafuna obwakano by osmosis sleep with a general become kano mu biosimosis tegumanye entalo zalwanye eza struggle was struggle fanta was struggle si bano ordinary women bemubeera nabo mbwa asiika nnyo obumonde namujja mu struggle namujja mu struggle nze nkubuulidde kano fanta salute struggle yamaanyi gitegeera struggle I know what it means to maintain a handsome man like you. Struggle njikakasa eyo yo ti. Okay. You fight with these people, you fight with the others. Talina gwalwana naye. Phone calls you. Takubulira naye yalina bw'akikola. You are not easy to control. Abanza onsumbuira wano ku kantu. Ate kusumbuwa kutya. No, njize, no. Ati kati guyagala kuleeta notice ezikole wuwo zireete n'ewange. Goba balwana naawe to maintain you. Ze wange teri lutalo. Kikola for public stability. We want you stable. Otherwise, olwali yagadde ku Nelson Sako. Ate nali wacho tamale emirundi bwe yakolanga. Nelson Sako nzali yagala kunkuba. Nawe era kyokoze. Nedezewo. Wakati okujja ne saati ya Arsenal badde ogenderedde. No, kibadde ku program olwaleero. Kwambala Arsenal. Friday. Nsiri mukozi wa government nti ndi mu office. Netaga kubeera mu mataayi leero omayi World Cup engeri gyegenda ngeggwa kati akatale ka Premier League kagenda kaddamu erewe ne ku Bulaaya wonna kagenda kulinnya enkandago so being into we are the champion. Okimanyi nga tewannabawo kintu kyonna kye tukkaanyaako ne tuba nga ffe embinzi ne tukikkaanyaako. We are in opposition on everything. Era kati nze nnyinza kufaanaganya kikina ekisooka ovairi eri wansi gaddumire wansi eri tetuli ba myaka gye gimu ginasomera si gye wasomera waliwo amawulire ndi wa byabufuzi okiwulidde in fact gwaligamira okugamba nti anyway kankuleke saagala kuyisa bubi kubanga olaba n'okumanya omupiira guno omupiira gwolabika nga agumanya ennyo analizinga omupiira nekasa nti ogumanyi ntasobola kulaba nti Man U ye ttiimu gy'oteekwa okuwagira ate nga you analyze football very well n'ogenda mu kintu kyekyomuyolero tewagira Arsenal so you start from opposition from home to here oli mu opposition Common Man's Party oli wa Kalaacha Wampaka tokkiriza anti osookanga kubuuza factors ki gwe ze wasinziirako okuwagira Arsenal vis-a-vis ku factor zo wa Man U gwe tulina kyogamba akawoowo k'omupiira ekisooka kasooka ku Arsenal kasooka ku Arsenal mwe nga mukuba ffenna we twatandikira oguwagira okusinga 2021 awo eyo liigi we yasinga okukwatira wano abantu omubabiro omupiira gwali guli ku Arsenal Man U nga bwe gufuna nga bagukuba eri nga bakuba gwa waggulu nga gwe twakubanga ebuyendi mu budde obwo ffe twalina coach asinga the best ever anti you had a corrupt coach Ferguson. Yes era bwe yava ku tiimu just like General Yoweri Kaguta Museveni bw'akuuta Uganda for 45 years ogenda kufuna ekizibu ekya replacement kyotalabanga. So you think Ferguson was corrupt? Ferguson kivula we yava ku tiimu yagwa kiki ekyakyuka
yayavuwala nteyina sente zigula abasambi bagigoba mu maketi kiki bakochi be bataliiwo the coach was corrupt. So n'avaamu Cristiano Ronaldo. Yes, yakola ki? The corrupt coach produced Ronaldo. Anti kakati nkugambye engeri gyakolangamu transaction, engeri gyawangulangamu emipiira yalinga corrupt coach. That's why mwali mufuna ki? Results. Corrupt people bafuna results, quick results, but in the long run. Kati now you are facing the long run effect of the longevity of Sir Alex Chapman Ferguson. You are facing it. Never coach wa fatali corrupt olabanga continuity weri. Arsene Wenger, he was not corrupt. Ngagula omusambi wa mitwala 5 Kolo Toure najja namukubira final ya Champions League. Okitegedde? Agula omusambi wa mitwalo 18 ku 2. Namuleta nakuba akapiira namufuula star. Okitegedde? Of course twali tetukkaanya naye ku nsonga ez'enjawulo, twali tetukkaanya naye ku transfer policy and whatever, ne wage ne maintenance ya mature players nga sikkaanya naye. Ningolabanga coach azimbye structure ya club era club tetagala. Omanyi bakochi wakaleeta after Ferguson. Nange nkubalire be nakaleeta after Arsene Wenger. That is the effect of corruption. So walayira ate ng'okyatagala wakuba kirayiro kyakuwakanya buli kyempagira. Anze nali simanyi era singa nali manyi nti oli wa Man U twalitandise nakola show zino ate ze wa Man U njogera naye sisobola kubanga ba Man U tebategeera nibo munyola omupiira nti gutuuse kweno levu tategeera gwogamba ebyo byonna aliwa yenze gwogamba aba Man U tebategeera nze mbamanyi. Nze mbamanyi bulungi nnyo kati mulowooza ttiimu yammwe y'amaanyi era ku mulundi guno mulowooza mwafunye kooki agenda giza engulu oyo Kaliki kati tebamuwadde contract ya myaka 2 mugenda mugoba mu sizoni eno yennyini gye tulimu nga tukozesa notisi za Arsenal nga mukozesa results zagenda okubawa tekiriko kubuuza. Kulikayo ejjinja twavuddeyo mwaliyo bameka? Ejjinja twaliyo bangi, twaliyo in blocks oba in parties. Kyentegeeza which parties did you say zaaliyo? Common Man's Party. Yosooseza? It is my party. I'm the secretary general. Tutandise ku strength. Am I weak? Okay, Common Man's Party. Justice Forum, PPPP, what's wrong with my phone? FDC, yes, PFF, okay, National Interplatform, no puyajja, good, National Resistance Movement, NRM. Olala gy'osoosanga NRM, yes. Ate kati ngamba otya nti gy'osoosanga? Ombuuziza anti ngenda nzijukira abaali baddeyo. NRM n'ogijjukira mu kya 7 n'ebigirwa, be honest. Really? Kyokka badda. Ogijjukira mu kya 7. Owerabidde byombalira. Kati oyagala ogibaze mu kya 7. Is really? So is that a crime? It's crime, but morally. When you account political parties byenkubuuza ebintu nkubuuza nga njala kutestinga yo level. Then nachi neno yani ya Medi Muhammad Nsereko kibiina kyali now but I've forgotten its name. No kipate. Waliwo nachi waliyo de olugye bayita alternative activist party. Ani akulembere? Yaliwaawo president waayo yo yasitula president kennyini yaliwaawo era yakaayana nnyo. Waliwo facilitator yagamba nti bulijjo parties nyingi bwe ziti over 28 registered parties
Activist Party nga yesooka alphabetically yesooka naye ate nga yesembayo in terms of public awareness. Okay. Era nanyinibwayo yakuba emmeeza nagaa tetujja kukkiriza ne mu lukiiko lwa UN Rwanda eyogera wadde nga America weeri. Okay. So mwenna ebiina 28 mwaliyo ate byaggwayo eri abatajja naye nga yes eri abatajja ADF yaliyo. Mwamanya ensonga ki tebajja? Tetwakimanya. Okay. Yeah. So retreat wali lusirika, what was you had the conference, you had the meeting, dialogue, which what was it? Yabadde workshop ng'ekwata ku nsonga ez'enjawulo. Ezimu ku ezo how to build a dialogue as political actors in the country. Naye dialogue kati ne tugenda mu details y'ekyo. Dialogue tusobola tugizimba tutya. Era kyenjagadde kubanga watusuubiza nti bw'ona agenda mu meeting eyo ojja kudda otutegeeze ebinaavaayo so njala kumanya. Naye nawe era ofunye omukisa okuinteractinga n'ababaddeyo. So knowledge ogiina. Nina naye gwe njagala kumanya wassaayo ensonga yo eya dialogue okujjajja. Era wababuulira amazima nti otembeeya bibiri, otembeeya hardware ne software. That's what I want to know. Manyi oba bwe bali kusindika mu parliament olikola kubanga parliament otwala birowoozo by'abakutumye wabagamba. Kakati nabagamba naye omuteesiteesi NIMD, that is Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. NIMD nga ali interested mu democracy. So baziyita unconstitutional means. Unconstitutional means eza hardware nga tebagala kuzentataininga. Era olukiiko nali nduyiyemu amazzi bwenalayizinga issue module eyo eyadde hardware nagiteeka ku table. Naye olanga temuli makulu nga mpa mwegali naye kati bwe okulya kwabwe kuba kuvuddewo. So bakigoberawo. Ate si kukigoba. Bagamba kisoboka kuba zina bagamba nti neno rumu gye tulimu yennyini waliwo munnaffe agirimu Mwami Kiwanda ng'ekibiina kyavaamu kyakozesa the hard way. Okay? Nekikwata power. So it is not a closed door. Much as we are developing democratic approaches and diplomacy, dialogue, but the hard way is still also an option. Okucankana ne kubeerawo. Ng'okyanjudde. Ne kubeerawo. Nga nti balaba omuntu atali serious, omuntu atayagaliza ggwanga. Ate kutagaliza ekintu nga tokirowoozezaako. Nedda ssebo. I was advising the colleagues because NRM benefitinga mu dialogue. NRM benefitinga mu peaceful means. Ye first beneficiary. Okitegedde? Ye first beneficiary. Kati buli lw'omuvuga n'omujja ku layini eyo n'omuzza ku layini eno ategeera nti gwe byogoba obimanyi. So Kiwanda yakuwagira? Kiwanda tasobola kukiwagira of course kubanga ye is for NRM. Ate byabazze okukiikirira awo amala n'abizaayo eri. Kati ye ategeera butegeezi nti ono munegufu ono agala tukunkumula mugaati mu kamwa. Yes. Okay. So hardware wavaayo ng'okakasizza nga bwe nali nkugamba wano it is untenable. Nagamba nze ompisaamu amaaso nga bw'olaba. Hardware tebagikubaganyaako birowoozo nnyo ne ba development partners. Ate Museveni yakubawo olukiiko okugisaba. Naye nze nali ngamba balwanyi bannange bano. Era ensonga baagitegeera bulungi nnyo era meeting bwe yaggwa baakola ki? Twagira tufunamu private engagement. On how to think about it. That is to console yourself. Eno gye mukitunda mu center tebaakigula kyaddiba naye osooka nga nti kyaddiba. Ate ekintu kyali kyamulu kyalo nga nti twagenda mu private meetings ne tukyogera wanno. Anti revolution bwetyo bweba. Hardware baakuba ekintu kyokkiriza tekiba kye tugenda kyovaako. Revolutionary struggle bwezityo tezibeera za bangi.
kyova olaba mu 81 Mwai Museveni bwe yali alumba Barracks tiyamala kukunga Uganda yonna mu kiseera ekyo. Yalina abantu bangi, mikwano gye bangi, including muganda we. Ne muganda we tiyamanya nti omusajja alumbye Barracks. Ate nga yali musirikale, Salimu Sala akandwanaho. Tiyamugamba. So, revolutionary politics bwatyo bwabeera. Bw'olaba nga bano bayungwe tebabitegeera, you withdraw and plan the other way round. Anyway, omanyi era ojja kuntwala nga bw'oyagala because you don't believe. But you must have accepted nti oli wala nnyo ne reality y'eggwanga. Because you know when you start debating impossibilities, you forget that in debating them you have wasted time also. Obudde obuto bubala. Andi kati gwe engeri gy'otasibwangako. Kati fe abaali babaddeko mu makomera, omusirikale akugamba nti the art and the science of prison is to do the opposite. Okay? For you to reform, bakuleese wano. Eri ensi ekulemeredde biki biki. But for you to leave this place when you are a reformed person, we have to do the opposite. So, baapulayinga ne bateekawo kati woba oli mu prison okuva wano okutuuka wali basobola okugamba tobuuka meezi eyo. Nomanya nti ebyokutaayaaya nga bw'obadde oyagala biriko ekkomo. Bw'ogibuuka n'otuuka wali you are an escape. Waliwo emiggo. Musango munene nnyo. Oyagala kutoloka because omenye etteeka. Naye nga wali tewali kiriwo space yemu. Era mu katimba naye nga akaguwa baakateekawo awo don't exceed here. Okiwulidde? So they have to do the opposite such that you can reform. Kati ne revolutionary politics bwabeera gwoba toyagala ku sufferinga then ebyoku expecting again biveeko. Because there is no gain without pain. Anyway, kyenjala mu byonna nti there is a kati eyo hardware baginookinga. What did they say about the software? Software nayo yaweereddwako ebirowoozo eby'enjawulo because n'abasanze balina protocols zaabwe ze baasetinga. Summit yokka General Museveni gy'apiyaringiramu ye iPod Summit. And they are organizing it very soon. Egenda kuwa kakati iPod nga tetuliiyo. Kati nembaga bannaye. That tendency of big party, small party, musanyi mugiveeko. If we are registered party, tulina okutuula ku meeza abakulu kwe batuula. We have representation in local councils. Therefore, we stand. N'olwensonga eyo mulina okukyusa amateeka galina okukyuka wano. Oyagala namwe mwingira iPod butereevu tube not even money. Kasente. No. Proposal yange ogimanyi. We want to interface with him. So wano mwabadde mu lukiiko mwadola National Consultative Forum tajjaayo. Tajjaayo tatuuka eyo. Abalekera Kiwanda. N'abimuligayira. Not even Tadongo. Kwegamba kunyooma kwennyini tabitwala nga kikulu. Tabitwala nga kikulu. Kati oweereza otya Kiwanda? Kati bwakuweereza Kiwanda nga ye amwapointinze olaba nga kiba kya wansi ku Secretary General. Because bwakuweereza Kiwanda nga ye amusindise. Olukiiko abaalunyoomodde. Of course Kiwanda is the current chairperson. No, but Kiwanda was the president. He was representing the chairman of the party. Is the current chairperson of NCF. That is National Consultative Forum. So mwabadde mu lukiiko lwa Kiwanda. Okiwulidde. Ye current chairperson, vice we ye mwami Benjamin Katana. NUP be vice. Wanu. Kati abakiza ne bakola bwamu bonna. Bulungi nnyo era batula Kiwanda NRM ne Katana no. Mwade mu lukiiko lumu. Yes.
kumala saawa mmeka nnaku ate saawa nga bakeera bulijjo bali bonna nnaku 3 so babuuzaganya from Monday to Thursday nga bonna mwebali ne Nuupu nga mweri Nuupu yaweereza ani Honorable Aisha Kabanda the Deputy Secretary General office y'amaanyi owa Lubongo kozi Aisha ya deputy zinga Lubongo kazi mugezi okitegedde mugezi nnyo naye kati Aisha NRM si be bazimba NRM Aisha Kabanda wa Nuupu kati atoyinza omubalira yaliko mu NRM kituufu Aisha Kabanda bweyogera erinnya lye ekisooka okujja mu bwongo bw'omuntu NRM kubanga Aisha yavuga nnyo mu NRM ze n'okumbatiza nti Aisha si wa NRM anti byebyo anti era kiringere tuna oli bwanajja n'agamba nti tekisoboka olwaleero okubanga Simon Muyanga Lutaaya ayogerera NRM kisoboka kiti ekyo omuntu eyagenda mu America nga akulese mu FDC nga taddanga mu kufollowinga tayinza kukkiriza nti wayonooneka tasobola kukkiriza nga bwegambye kati gwewuunya otya nedda leka kutwala lukwakwa ekigambo ky'okozesa the word you use did you intend to use that tayinza kukkiriza nti wayonooneka oba oyagala nkiteekeko ne kiwandike mu capital letters tasobola kikkiriza nagamba Simon Muyanga gwe manyize nti bamutwala ali mu bufumbo bupya kati gwewuunya otya Aisha Kabanda izo bamutwala ekiri kyokoseze ki anti ne Aisha nafu twamutwala. By the way, to be on record, me personally, I recruited Aisha Kabanda. Gwe Bigiro na Bigiro anti kati goloza ndi wakusaga omanyi Aisha Kabanda yali atuuse omuntu alaba president buli lunaku wa Museveni gwe omujje wa Museveni ndi Bigiro ya mujje wa Museveni tali mu Nuupu nga sigwa omujje yo atani ya mujjayo bojo mubuzi na muri recruitingira bujiri twalina mu by election ya Asumani Basali ne munyweza. You recruit Aisha Kabanda for NU? Yes, by election bwe yaggwa butudde Kampala Kamwocha okiwulidde na reporting ku duty era wekitibwa bwana wekitibwa Kyagulanyi ne mugamba Aisha wuno she's a good player na mwadopting kale basebo ne banya mumanyi nti President Museveni ayinza okwata sola kulaba she naye mu mutegeeze bulijjo eyamwononako Kabanda ye General Moses Bigirwa. Kati omusajja gomaze okujjako abantu abamanyi bwoti oyagala ate mutuule yakwebaza eki Ninaho Kabanda was entrenched mwenare. Kituufu. So no musigula. Kale banga musiguze yasigula mukamu. Transfer zibeerawo gwe tebaatu kutwalako. Are you still hours? No, si kwesibako. You're the living example. Siri wa mwetya. Kije siri wa mwe. Nedda sebo. Ndewe ra mwe mgajo. Kiki enkola ekitali kyammwe. Oyina t-shirt ye FDC mu nyumba mu. Tekyali mu NRM terimu. Wasuze mu nyumba. Nebigiro. Oyina mu NRM kuli omutwe gwa jjajja. NRM kuli omutwe gwa ani? Triple A. NRM NRM kuli muhozi kaina irugaba. Muhozi kwali. No? Triple A. Oyagala mwegana? Triple A. Nebigiro. Abantu baddayi. Bigiro. Oya kusirika wa Triple A. Nedda bannayi. Abantu mubere mukoda ensonyi. Weganye na Triple A ne wankubadde yawunya. Omuzinga gwamukuba. Naye abantu abamu musirikeeko. Bigiro. Oli musajja wa bulabe. Triple A yali mukwano gwange kwatali fenda mu FDC. Just the relationship. Oyina t-shirt ye wakato jina. Jina na jambala ddi. Ni jambala. Ojina to jina, ojina. Stop. Mukama Katonda. Kiki kyendiko. Wadde yafuna ebizibu. Naye. Eraze ensonga yani Tabonge yajigiriza ebintu bingi nnyo. Abantu bazibu nnyo. Abantu betudiringa nabo. My God. Kati Bigirwa. Nzo ku Triple onangira kiddala. Twogera amazzi kiki nakola yo kyonna. Kati omujozi gwe gwatuuka gutye wuwo. Kwali mukulona.
twali mu kaluka seeke nga yeesimbyeyo ku seeke buli abeesimba bagabanga t-shirt triple N agaba n'abalala n'agimpa ne ngikwata nali njambaddeko ng'ondaba kale naye ensinzibu singa obukulu togyewunyiza Ah. kuzinakolayo ki what was I doing there ensinzibu nkubuulira tuve mu muzannyo ensinzibu anyway mwamaliriza the software nga mugyogeddeko so tube n'essuubi nti mwakkaanya okulaba jjajja no nze nabagamba wamu iPod we need a serious meeting of different stakeholders wadde tetulina ababaka mu parliament era nabazaayo mu 1980 ne mbagamba muyinza okulowooza we are small party we are not worth it to share our ideas with you so you are not At a the high small table. party But let me tell you one thing. In 1980, UPM was the small party. Okay. Undermined, minimized, you know. Nga watu tuga UPM nga tulina kyogamba bana Uganda. That is judge. But the small party, after 5 years, yakwata power. Through the hard way. Kyonna kyekiri. Yakwata ki? Power. Naye nga big parties zaaliwo. Kimugeri yali mu parliament ng'anywa juice nani n'Obote. Bafuwa oluzungu bakola batya bayirinye ennyonyi bakomawo bayisa budget mwaka ku mwaka. Small party yabafulumya bonna. Kati don't undermine the so-called small party. Bonna yabafulumya business n'evaawo n'agikwata kati yagaba ku mirimu. Ng'oli abaggyeko emirimu. Nga bali tebalina. You are happy. Kakati you don't undermine any formation, whatever small it is. Togaya kyezinze. Oli ku the inside out ne General Moses Bigirwa. Njagala tumalize katono ontegeezeeko out of interest. Bwe tuba ebweru eno Nuupu ku BNRM ebeewanda muliro. Mundere bwe basinkana specifically ku Nuupu naawe kanene NRM mweri era nga bakya nti NRM yabayise okubiriza olukiiko because weewunye Kiwando NRM Museveni gwaweereza yakubiriza olukiiko ne bakkiriza naye ate Museveni baga nti mutule ne Museveni olaba nga kive. Is that not a contradiction? They contradict, of course. That's why we disagree. Waliwo platforms nyingi nnyo ezigatta NRM ne NUP. Mpitirivu nnyo. Eyo no level ntono nnyo. But at a parliamentary level, NRM dines with NUP. True that. Wakitegedde? So, at iPod level, they are going to dine together. Actually, guno gwe mutendera ogwa wansi ennyo. So, criticizing the destructive actions eza government, ekyo kiri okay. Buli muntu akiikiriza era buli muntu akikola. Naye, ebyokugamba nti tugenda tuula naye baba bakulimbye, baatuula naye edda. Baba bakulimbye. Kubanga Katana ye vice chairperson wani wa Kiwanda. By virtue of their parties, yes. Nti NUP yono gundi. So ati bakidesigning anti the leading party yetwala obwa ssentebe. Eddako mu opposition netwala obumyu. No, biri rotational. Biri rotational. So this time ndoza myaka ebiri oba I think 2 years. Term yawe baya 2 years. Iyo term nevaawo endala nekiyalinga endala nebeera vice. Kati bwe banaavaako ezo zenyini oba zeekyusa. Naawe olina omusogora ssentebe. Butereevu. The common municipality kati yekiyalinga omukago gw'ebibiina ebiwandiise mu bakuteeke wala kubajja kiyuwa. Bakuteeke ojja kiyuwa. Ate ejja kiyuwa. Wakati gwe bw'otwala obwa ssentebe ovuga direction eno gye wadde oyogerako oba ofunye opportunity you want to dominate through the hard way. Okiwulidde. Bannayuganda bakyawa nnyo omuntu yenna ayogera ku kintu ekyo. Bakyayirawo. Bannayuganda bamanyi ebyo. Bakyagala kuwuliza muntu ayagala buyinza by force. Bannayuganda ki gwe b'ogamba?
abantu bobeeramu betusiiba nabo anti obeera Ntinda bwe buzibu. Ntinda, that's where the so-called middle class and the first class resides. so can you Era exclude bw'obeera eyo eside Ntinda awo Kiwaatule eyo Kisaasi abeeyo tebamanya nti mu ggwanga mulimu okwekalakaasa, tebamanya nti ekipiira kinyooka eno wansi, tebalonda, you know, babeera mu ebyo kunywa mwenge, kulya mbizzi, kwogera luzungu, balina we baliira embizzi awo Ntinda awo. So baali bayitawo ani, baali bayitawo batya. Yes, kirasi y'abantu ababeera eyo gye mubeera beebo obadde okimanyi nti bamanye ekigenda awo oyogerako Ssenyonyi yakiikirirawo Ssenyonyi era nsiiba mu constituency ya Joro. Ssenyonyi obadde okimanyi naye mwenkolera abo tebalonda nsulamu ya Nalukoola tebalonda awo bwe watyo era obuvaawo butono era siraamu ze zimulonda ziri eri wansi. Tubamanyi abo abeefuula abayinamu abo oba beefuula actually Nobert Mawedda yabayitanga 1 2 3 4 meaning 1 one wife 2 children 3 bedroom house and 4 wheel drive. Bebo abasajja baabo bamanyi ekigenda mu maaso. Nobert Mao bw'abayita yalinga abayita 1 2 3 4 1 2 3 Nobert Mao yali asula Ministers Village nga yayita ebyo we bati anti baneiba be nga tebafaayo ku bigenda mu maaso. Therefore 1 2 3 4 one wife 2 children 3 bedroom house and 4 wheel drive. Tasuka waawe ebisigadde mbw anoonya school fees ateekateeka famire ye baana aba abakyali awo nti ate badde bagenda kulambula basi basaanyeewo ali myaka 47 kuddamu okuzaala. Kati eyo tetujjayo hadiithi gy'owangaalira, eyo tetujjayo hadiithi. Tewandiggyeyo kuba gyensula mwendi walayira kuwakanya buli kyenzikiririzaamu kati n'Entinda gyensula era ekyofuulafuulayo ekisaasi nimbye bwe mba nimbye ng'oŋŋamba nti olimbye. One wife. That is not the life. Okay, kati kandabe nze yes I have one wife. But I have 14 children. You have 14 children. Kyogambye ki 3 bedroom house. Okay. Okay. Kati ekirala 4 wheel drive. Tunagifuna. Tunagifuna. Naye bye biruubirirwa byo in life. Can I have 2 children? Anti kakati wasookera enanti eno ewaffe eri wakagendayo. Wasookera eno mu hard life. Era bakubanga wasookera eri tewali bazadde 14. Nonkodde olina appetite efaanana etya tewali bazadde. Nze nkubuulidde. Bali kutaddeko amateeka. Nedda ssebo. Ati nze me am talking what I understand. Nze simanyi kyokola mu kusoma mateeka mu bwalooya. You are a full-time politician. Soma politics. Buli kyendeeta okikyusa n'okikuka. Oli politician. Ogenda kwera mu opposition paka lwolifa obadde okimanyi nga toyingidde gavumenti. No, nyinza okuleeta eya mu kuwakanya na kuvuganya balala. No. Era kali gwe noyira gavumenti tonyuma. Beera awo wooli. Okanyizaawo. Eno tonyuma. We are fighting. N'olulimi lweno tolulina. Olwa gavumenti. Tolulina. Ate kakati. Olulimi lwonna lwolina lwa kuwakanya. Kyenjala okutegeeza kiri kimu. Mu kudefiningidde environment gwe mwosula muwangaalira. Woba ompakanya ng'oleeta bwino. Omanyi nga life mwoyogera ebintu biri expensive nnyo. Do you know how it means to maintain life in Kisaasi? Era bwe mu apartment bweyo. That is the life. Apartment. That is the life. Buli muntu abeerayo alwana kusooka kuvuga kamotoka. Apangisa nno. Alwana kusooka kuvuga. Era obuwala bweyo obuddeyo ogenda okusanga mu traffic jam. Bonna busibye emimwa mu buvuga budda ku apartment. Okitegedde?
Jesus Christ. Obulamu bwamwe bulala eyo kati ffe tumanyi gavumenti lwenyigiriza omuntu wa wansi Mumanya. tumanya Nemwe musalawo mumanya ne mukola kimusalawo. Kakati era ffe tumanya nti amafuta ku luno gaalinnye mwe temumanya. Ate mwonya mutyanga gaalinnye nga ogambye ffe tuvuga emmotoka. Anti takisi ng'eyongeza naye gwe wayo $5,000 ne bayiwamu oba bayiyeemu lita 4 that is it kyekiriwo era olugira nga yeesoozaamu bwesooza adithing bannange nga yeeyongerayo dithing bannange ebiruwedde. naye nga ffe wane Makindye takisi ebadde etwalira 1,000 mu tawuni egamba katugendera 10,000 kati olwo economy ffe tuba tugifiiringa. So gwe weteekamu baana abawansi bigiro No, osulawa ndi katogera common man. mazima nemanyi one time Alan Musk osulawa yogera gy'osula nsula Makindye kati Makindye n'Entinda waliwo Makindye enjawulo luwafu ate enjawulo ya Makindye n'Entinda yeeruwa gy'osula mulina wano military barracks si we kiri anti ebyaffe byamagye era olaba tuli wano kati wano wansi wano waliwo ennyumba 8,000 wansi awo wasulawo abantu akakadde nga kamu na bisaalo omanyi kyekitegeeza ekyo katwe 1 katwe 2 naye Makindye ne katwali ekyo gyonna miruka mwosula katwe 1 katwe 2 Kibuye mulukanga gulimu abantu 6,000 kati mweyeba constituency enamba kakati byaffe byeno bireke tuli mu hard life naye mwebalire ekintu kyonna nga bakyongezaamu siringi 10 kitu affectinga ebyo gyeyagala okubeera oba ensi gye yakuteeka ensi gye yanteeka ekubana n'omukisa ogukujjayo weeguli naye togukozesa ensi gye yanteeka mpaka ddi you have opportunity to shift paka nga ngoze eki paka Katonda ng'asazeewo ojja kulwawo kubanga Katonda kusalawo kwe yasalawo Museveni atufuga ebbanga ddene tuyinza kufuga myaka nanga Katonda takuliiko kitegedde era Katonda awuliza essaala ez'ababijjira wano mbu tekikwati kati bano batukikwate ekyo siyinza kigaana because if you read about the story of Pharaoh ne resistance gye yakola ku biragiro bya Katonda era Katonda yali amujeemesa. The choice of leader you choose to compare Museveni to is Pharaoh. Gwogambye Pharaoh was not a leader. Ani yakutendeka of all people have obwongo obuddukidde ku Pharaoh. Anti oleese Katonda n'engeri gy'akolamu ki so mbakulembeze ba Katonda nolaba mu Pharaoh kakati kyogamba Pharaoh Katonda yali tamulaba n'awaganyala bw'ati paka ennyanja bwe yamumira n'amagye ge gonna ku lasti n'okuziikibwa teyaziikibwa kyoga Katonda yali tamulaba yali amulaba gwe kyogamba Gaddafi Katonda yali tamulaba NATO nekulumba n'ogamba obumi buubwo embizi zizo ebiyenje ngenda bifuuyira NATO gwe omanyi kyekitegeeza anti gwe tewalaba ku Gaddafi ate wamusangawa wano yejja mu Uganda wamulabira ku TV kati nze kankunyumize Gaddafi yejja wano ku muzikiti ku Old Kampala tegwaliyo saatulako naye tewaliyo kankunyumize asinga munne emyaka nina emyaka 8 wamulabira ku TV nedda ssebo wano tulinawo n'ab'emyaka 6 nga tebasembereranga ko bakulembeze kakati ze kankubuulire omutaata kyeze omutaati omuntu yali akyali musomo nga nsalaba gasoko kimenyo nalaba ku Gaddafi nga munnamawulire ku TV omanyi kyekitegeeza Gaddafi omulambo gwe ne guwunya nga abantu bagula bakaawo ne bagenda okulaba ku Gaddafi nga bakutte ku buwawe bati nga Ismail Gaddafi gomaye adai kakati ebintu bireke kati obera omanyi kati obazi obuzibu bwe nali nkyali omuto enjala naye kunanga kati mbeera ndi awo motoka y'emigaati negwa
eba yakasituka neya soda negwa kati nawe obeera Kati mu eyo- nti nga Gaddafi bwe yawunya ndoza kuneja gyali wonya byosuubira kyenkugamba kiri kimu kitegeere kitegedde politics ayawukana n'ebibooziboozi bye tunyumyamu emmoloka y'obuseke yeebulako yokka naye emigaati gituuse naki n'esoda ebyo biboozi politics atambula na references atambula na precedents atambula na history okitegedde kyova olaba politics abasigala bamuwandiikako bawandiika for future purposes katumalirize retreat y'ejjinja ey'ebibiina by'obufuzi mu Uganda gye mwabaddemu muzzaako ki just in 1 minute kino kite tuuzaako ki tasks nyingi proposals zetwawadde nyingi omulina okukyusa amateeka for example Political Parties and Organization Act section 16 ne section 17 zitugaana okola alliances as parties temukiza wakola alliance bwe tukola alliance for example Common Man's Party NUP what ne tukola drive emu registration zaffe zisiizinga kiri mu mateeka ekyo Political Parties and Organization Act section 16 and 17 nga mwakiza ne mukiyisa nti party zisobola kugalayinga kola kiri mu tteeka parliament yaliyisa you cannot lie to work you cannot the moment you lie your party ceases to exist so eyo section bambabazi be bagikola jukira mbabazi yakola etteeka eri kumpi obwongo obusinga bwali bubwe kati ne tuba nga tusibiddwa emiguwa olina kukolagana wekka mu ebyo bwebiki tusibiddwa emiguwa tetusobola tuula wamu ne tugamba nti ebibiina byonna tukanyiza ku presidential candidate akaba ne tukanyiza ku kano this is the modus operandi tetukkirizibwa it is in law so we need that amendment weba constitution ezenga ekyuka weba acts of parliament ezenjawulo zize zikyuka n'ebirala lwaki Political Parties and Organization Act tekyuka we need to amend section eyogera ku funding okimanyi nti sovereignty bill erina soft okusinga Political Parties and Organization Act tetwamanya kino twamanya mukubye enduulu okiwulidde in terms of funding nga bwolabira ddala sovereignty bill bwe defininga foreigner sijui foreign agency foreign intervention foreign funding bona bwe balabanga ba enemy b'eggwanga twagenza okubikola Political Parties and Organization Act nga nayo bwetyo bweri tumalize mwajjeeyo ki wewe atoka nakuuza nti mwabale mwajjeeyo ki in 1 second mwajjeeyo ki ekijjako gavumenti kyo tekyavuddeyo tekiriyo sikugambye nti mwageze kuna kijjako gavumenti anti kakati nze buli lwengenda mu meeting ebyobufuzi mba mpulaninga how to advance kyembandiiko so wagenze ero ina mbongo kijjako gavumenti si kuyange gye mukolagana ne gavumenti etukize ebintu bibiri abana Uganda naye kunoonya kijjako and you can say that or no anti the purpose of as to why we formed the Common Man's Party is to take over power. That was the primary factor. Okiwulidde kati buli mapesa getunyiga gonna oba tukolagana naawe oba tukolagana gaba gatutwala so okulongosa gavumenti ekola obulungi is not a matter anti kati kiringa bona ogamba nti gwe nange tukwana omuwala wano okiwulidde naye kati gwe onyambyeko nompaayo ze zimpweddeko nompaayo ne ku ssente ntereza ebintu nenkola order chicken naalya okiwulidde nezigenda mu kisaawe nonyamba okuzifuna mbasi mukututeeko toba strategic ally nejjukira obadde okwana katumalirawo mu byokukwana tusinkana ate program enaddako nze nkuwadde simple example Zessa Simon Yanga Lutaya